embeera yonna nga bwesobodde okuba ate ng'etambula ekivulu kye bayita Gwanga Mujje Dr. Jose Chameleone ebbanga libadde panvu nnyo okuva esobola okuba ate nga kirangira okuva mu mwaka oguwedde n'abategeeza nga 10 Ogwokubiri mujje mu Gwanga Mujje n'embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula Dr. Jose Chameleone kibuga Kampala akakuba katandikiridde awo mu bbanga ttono nnyo era ng'abantu bangi nnyo abadde baleese ebintu byabwe emaali yaabwe ne babaddewo tenti ey'enjawulo ennene ye badde ekyasigaddewo naye nga stage egudde enkuba ebaddemu kibuyaga ow'amaanyi abantu ne bagamba Chameleone ki kye bamukoze ani yamuyodde ebigere naye nga kiri mu kibuga Kampala y'enkuba eri erugogo omanyi ng'enkuba etonye wantu wamu netonye Nansana netonye Busega yeri mu kibuga Kampala naye nga kiyekoze erugogo nga bumaye ebivulu mu kibuga Kampala sawa 10:12 babeera batandika okuyingira ne kati ebintu bingi ebyononesa stage balina okuba ate nga bagiddamu nga omanyi nti wiring byonna biki nenge enteekateeka anyway tumwagaliza birungi bye Dr. Jose Chameleone ekivulu kye Gwanga Mujje abadde amaze akabanga kanene nnyo ng'omukulu ono talina kivulu olw'ensonga za covid zonna ezaaliwo ebivulu bingi nnyo era ng'omukyala kibaddemu bamuyita big events yakirimu era nga tukakasa nti embeera bw'enaaba eteredde oba oliawo abawagizi bagenda kuba ate nga bajja bawagire Dr. Jose Chameleone olunaku olwajjo babadde mu sound testing yabadde y'amaanyi nnyo era ku sound test eyo yabaddeko olunaku olwajjo omukulu gwe bayita Jeff Kiwa bw'oba ogoberedde ku mboozi ya Chameleone Red and Weasel Palaso bonna mulimu obuyambi bw'omukulu gwe bayita Jeff Kiwa wadde nga muli mangi nnyo gadde googera ku Jeff Kiwa nti Jeff Kiwa alina byakola abafamire ba Chameleone biki byonna ndooza mubijjukira kati omukulu gwe bayita Palaso alina obubaka bw'atadde ku Facebook page ye n'ategeeza n'agamba nti wadde bingi ebiyiza okubaawo ebyetatambula bulungi mu bulamu ne tusigala nti tulina ebirooto bye tugabana bano bonna baganda bange siiza kuba ate nga ŋŋaana okuba ate nga ntambula nabo kubanga tebampa chance kubeera nabo oba oliawo nalibadde siri Palaso owakaakati n'asobola okuba ate nga agamba nti Gwanga Mujje tonight omukulu no gwe bayita Palaso mu kifaananyi alimu ne Jeff Kiwa bw'oba owulidde emboozi ya Palaso ne Jeff Kiwa engeri gye bayawukanamu bw'owulidde emboozi ya Jeff Kiwa ne Good Life yali ayagala kutwala n'ennyumba ate ebya Chameleone naye nga tukize tugaane Jeff Kiwa wano nno wetegeredde nti obusungu tebuyamba guwadde omuntu omwinako obusungu bategeezezza kati webanga waliwo ebyaliwo edda empalalere bekuba ate nga ekomawo oba oliawo ebyemabega babyerabidde ne bagamba katukuze endongo yaffe Jeff Kiwa mu kifaananyi ekyo kyolabye kyoyinza okuba ate nga olaba ku mitimbagano tekitera kulabika Jeff Kiwa tatera kuba ate nga alabika amawulire mangi gamwogeddeko nkakasa nti ne bw'oba ogenze ku YouTube oba ku internet oyinza obutasanga ddoboozi lya Jeff Kiwa wabula byakola byokka abayimbi bannyo bazze nga promotinga bw'oba olabye omukulu gwe bayita Jose Chameleone we yatandikibwa endongo ye omukulu Jeff Kiwanuka oyo yali mpagi nnene nnyo kuba omusajja oyo omu ku bamaneja bayinza okugamba nti mu ggwanga Uganda be bakyasinze era be bakyasingidde ddala olw'ensonga nti buli muyimbi gwakutteko ne waba talina talenti ate waba alina talenti gyamutuusa oyinza okulabayo Chameleone kye yamukolera kyali kyamaanyi nnyo we yaviirawo Chameleone n'akwataganako ne Good Life Red and Weasel Jeff Kiwa gye yabatuusa gaali masannalemeerere beat ne bagendayo oyo omukulu oyo aba Good Life byonna byasobola okuba ate nga bafuna we yabateera okudda emabega ndowooza mwakulaba ebyaliwo byonna enjawukana byonna ne bitambula awo n'aleeta substitute n'aleeta Shiba gyamutuusizza awo nago gabadde maanyi meereere akadde kana alina omuyimbi gwe bayita Grenade nkutegeeza omuyimbi ne waba tamanyi kuyimba omu ku basajja abasinga okutegeera endongo y'eggwanga Uganda Jeff Kiwa yalabikiddeko mu kifaananyi ne bannaffe aba Gwanga Mujje famire y'amajja famire oba oliawo abali bagamba nti omusajja ono tetuliddamu kukwatagana naye bw'oba owulidde emboozi za Palaso agamba nti Jeff kye yamukola ate Weasel agamba omusajja obwe wamulaba abeeranga agamba ayagala kubba ennyumba yaabwe ye Neverland naye ensonga zonna nga bwe ziri Dr. Jose Chameleone olunaku olwaleero ali mu concert ye nenga embeera nga yo bweri ekibuga Kampala nabagudde stage yo esobodde okuba ate nga egudde stage bagikola okuva ku lunaku lwa Monday kati oyinza okubala abalamu kube stage ebeerako emitayimbwa egy'amaanyi ennyo
stage egudde kiki bayinza okuba ate nga bakola kuba ebivulu bikoma ssaawa 6 mu kibuga Kampala. Chameleone agenda okuyimba yekka ku kivulu kino pozi ne baganda be ku lisiti nga bwesodde okuba ate ng'etambula nenga ensonga zeezo era nga kigambwa ekivulu kiba embeera bwe beetambudde bweba tetambudde bweba tetereddeemu olwa stage eno bayinza okisazaamu mu kibuga Kampala. Tetunnamanya kituufu naye nga anyway ojja kuba ate nga ofuna updates zonna nga bwe zitambudde naye nga geego okuvaako mu kibuga Kampala enkuba ye ekyatonyera ddala. Omanyi enkuba okutonya ewantu wamu Chameleone n'agamba bannanga ani aloga enkuba ekiri mu kibuga Kampala. Chameleone enkuba etonye ewantu wamu lugogo wokka etonye enansana nebuukawo nedde walala esitudde stage negwa. Tetunnategeera nti oba ina beekubye olw'ensonga badde batestinga sound yembeera eri mu kibuga Kampala.